بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Oluvannyuma lw'okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tugenda kubeera nga tutandiika omukararo ogwa taarikhi. Tutandise ne kiraasi eya thaniya al idadiya. Tugenda kulaba taarikhi wa S2 oba taarikhu athaniyatu al idadiya. So tujja kulaba ekitabo kino nga tukisoma mu sseri mpola mpola paka tunashimalako. Tujja kuba tusoma ebitabo nga bwe twalaganisibwa byonna kuva ku kitabo ekisookerwako ddala ku awalidaadi okutuusa ku bitabo byonna ebya thanawi, naye okusinziira ku mbeera tujja kusomanga mpola mpola paka we bikirigwako byonna. Tutandiise baabul awwal. Ekitabo kino ekya thaniya idaadi, baabu esooka eyogera ku al khulafau arrashiduna, abasika ba nabbi abalungamu oba abaali ku bulungamu, abasinga okuba ku rushudu esinga okuba enywevu. Ekitabo kino kirimu baabu nyingi naye nga baabu esookera ddala yeyogera ku al khulafau arrashidun. Nabbi bwe yabeera nga afa, ekigambo khalafa oba khalafa kitegeeza abantu abakuddidde mu bigere oba tuyita abasika. Kati ba khulafau jamu ekigambo khalafa nti khalifa abeera omu, osobola ogamba oti khulafau nga bangi, era awamu osobola obagamba nti al khalaifu, nga mu Qur'an Allah bwe yayogera kufa abantu yagamba nti inni jailu fil ardi khalifa. Yayogera mu bantu awo wali mu kuvunula batwogera ku bantu, waliwo Allah yagamba nti ffe baatufuula khalaifu l arda, abasika b'ensi eno babasigire ku nsi. Ekyo ekigambo ekyo khalifa osobola okikozesa nga omusika, then wabeera nga bangi n'ogamba khulafau oba khalaifu. Kati wano tukozesa ekigambo al khulafau, abasika ba nabbi arrashiduna, abaali ku bulungamu oba abalungamu. Ekigambo rushda oba rushudu buli omu akitegeera bulungi. Arrashiduna jamu y'abantu abo nti abasika ba nabbi ab'obulungamu. So tugenda kulaba ku baabu eno olwaleero mu ntandikwa yayo hatta Allah wanaaba atusaasidde ntukoma. Tulaba wano ekitabo kino eno abakiyina nabagamba buli omu gula ebitabo bino bibeerewo, gula ebitabo obeere nabyo. Kati in case wemba mpitamu wano eno nga naawe olina ekitabo kyo ng'obiikula ng'ogoberera mpola mpola, osobola okubeera nga ebintu bino obitegeera bulungi. Tulaba awo tamuhidu. Tamuhidu osobola ogiyita nti enyanjula mu lulimi Oluganda. Tamuhidu enyanjula oba gye muyita introduction. Agamba nti sabaka an darasta fi safi l awwal al mutawassitu kaifa badaa rasulu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama fi ta'asisi dawlatul islamiyya fil madina oba fil madinatu al munawwara. Tugamba nti sabaka an darasta fi safi l awwal, nti nga bwe walaba, nga bwe wabiraba kusinziira ku bye wasoma oba ngeri gye wasomamu wabiraba mu kusoma kwo kwe wabeera nga musoma fi safi l awwal, mu kibiina ekisookera ddala al mutawassitu oba kyetuyita nti S1 oba safi l awwal idaadi oba safi l awwal al mutawassitu, nti mu siniya wano wabeera nga musoma kaifa badaa rasulu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama oba alayhi salatu wassalam fi ta'asisi dawlatul islamiyya
fil madinati almunawwara nti walaba butya nabbi waffe muhammadin bwe yabeera nga atandika ekigambo taasisi kitegeeza okutandikawo ekintu omuva asaaso oba foundation nti yabeera nga afoundingawo engeri gyabeera nga atandikawo dawlat islamiya ensi y'obusiraamu fil madinati munawwara mu kibuga Madiina eyakaayakana oba etemagana nti wabisomako musiniya wano eri ebyayita mabegaawo badde osomanga wabiraba engeri nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yabeera nga atandikamu ensi y'obusiraamu mu kibuga Madiina wa kaifa akha baina almuhajirina wal ansar era wabusoma wabiraba butya nabbi waffe muhammadi bwe yabeera nga ateekawo oluganda wakati w'abamuhajirina abaasenguka okuva e Makka wal ansar n'abo abaabataasa mu Madiina so nti nabbi we baatuuka e Makka wabiraba we baatuuka e Madiina wabalaba nabbi waffe muhammadi ejyabeera nga ateekawo oluganda okubeera nga agatta wakati w'abano bamuhajirina abasenguse okuva e Makka ne bano be basanze e Madiina abaabaaniriza oba abaabataasa bayita banswaru muhajirina kiva mu kigambo hijira abantu abaasenguka immigrants abantu abaasenguka then al answaru bali be balinga abataasa abaawaako baneeno okubeera nga okubataasa ekibambula kye baaliko kati we baatuuka eri babeera nga bafuse bali ba answaru abataasa omubaka waffe muhammadi n'eddiini ye then bano abaasenguka bayita bamuhajirina agamba nti wabisoma musiniya wano watya nabbi waffe muhammadi we yabeera nga ateekawo oluganda kaifa akha baina almuhajirina wal ansar butya we yateekawo oluganda wakati w'abanswaru ne bali baki bamuhajirina wa kaifa tamakkana sallallahu alayhi wasallama min tawhid aljaziratu alarabiyya tahta rayat alislam agamba nti era wabisoma n'olaba nabbi waffe muhammadi yasobola atya oba yakikola atya walaba butya nabbi waffe muhammadi yabeera nga asobola okubeera nga agatta min tawhidi okubeera nga agatta yateekawo wahda yateekawo okubeera nga abantu bafuna unity butya bwe yabeera nga agatta jaziratul arabi ekyombo ky'obuwarabu tahta rayat al-islam wansi wa bendera y'obusiraamu nti butya nabbi waffe muhammadi yabeera nga akikola n'abeera nga abateeka wansi wa fulaga y'obusiraamu nebabeera nga ekyombo ky'obuwarabu awo mu nsi ezo z'obuwarabu ze mulaba awo saudiani nga zonna ziri wansi waki wa busiraamu mwabisomako wali musiniya wano butya nabbi waffe yabeera nga abikola okubeera nga agatta ensi ezo zonna zibeere nga ziri wansi waki wa la ilaha illallah era yafanga ekintu ekyo agezezaako okubeera nga akolaki akikola so bagamba nti wabiraba kaifa tamakkana rasulu sallallahu okubeera nga akolaki min tawhidu jaziratul arab min tawhidi jaziratul arab okubeera nga agatta ekyombo ky'obuwarabu oba ensi ezo ziri muki wakati awo mu buwarabu wa kaifa ja'ala min sukaniha ummata mutamassika musta'addat liljihadi era mwalaba nabbi waffe muhammadi butya bwe yafuula abatuuze b'ebitundu ebyo abatuuze ba umma abantu abatuuze mu ensi eyo ey'obusiraamu gyayagamba mutamassika ng'abantu abo nga banywevu musta'idda nga beetegefu liljihadi okubeera nga balwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala nti wabalaba butya nabbi waffe muhammadi beera nga wabiraba butya nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nga abantu abo abafuula abantu abali mutamassika abanywevu abeekutte ku ddiini eno musta'idda liljihadi fi sabilillah nti nga era abantu abo nga beeteefuteefu nga beetegese nga beeteefuteefu nga banywevu balirwedde okubeera nga balwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala wa nashiru ddiini al-islam n'okubeera nga basaasaanya eddiini y'obusiraamu etuuke mu bitundu ebirala tiwakiraba nabbi waffe muhammadi abantu abo yabakola atya butya bwe yabeera nga abafuula abantu abanywevu era abantu abeetegese okubeera nga balwanirira eddiini ya Allah n'okubeera nga bagisaasaanya etuuke mu bitundu ebirala khariju jaziratul arabiyya wabweru w'ekyombo ky'obuwarabu nga mu nsinga zino ze Afrika waffe eno mu Afrika namwalaba nti bakola omulimu gw'amaanyi
ne bajja paka mu Habasha, ne bagenda mu Masiri, bagenda mu Misiri mulaba bulungi eyo obusiraamu bwatuukayo Aljazairu mu nsi za Algeria, era kati saawa hatta lyawumu ne waffe bwatuuka. Kati mwalaba butya bweffe Muhammad yabeeranga abantu abo abanyweza n'abasomesa eddiini ne bagitegeera ne bagiteeka mu mutima ne bagyagala ne bagirwanirira era ne bagituusa mu bitundu ebyenjawulo ebiri wabweru wa Warabu oba wa Asia. Nagamba nti idh aqada liwai jeishi lihadha algarudhu ila Usama bni Zaidi, mu kaseera ako we yabeera nga baawa omulimu ogwo garde ekigendererwa ekyo oba goolo eyo baakwasa nga akulidde ensonga gye muyita brigade army gwe bayita liwa jeishi, omukulembeze w'eggye eryakwata garde ey'okusaasanya eddiini ya Allah mu nsi endala n'okugulawo futuufu ez'enjawulo, byali byakwasibwa eyitibwa Usama bni Zaidi. So nti mu kaseera ako obusiraamu bwakulaakulana naye nga gwe baawanga yawoma omutwe mu nsonga eyo, gwe baakwasa ekyokubeera nga akulira eggye ery'omulimu ogwo yali ayitibwa Usama bni Zaidi. Tugenda mu maaso nti kama itadaha laka annahu mundhu hijjatul wada sara fi ba'd al-muqarrabin li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama hisu dakhili bi iqtirabu ajalihi wa akhadha yazdadu hadha al-hissu fi nasi kullama asabatihu alayhi salatu wasalamu wa aka. Tukenvunulaawo tugamba nti kama itadaha laka, era nga weekyakunnyonnyorwa, nga bwe wakitegeera bulungi, nga weekyakwe-explainingibwa, kama itadaha laka annahu mundhu hijjatul wada, nga we wakitegeera bulungi, nga we baakikunnyonnyola nti okuva nabbi we yabeera nga amaze okola hijjatul wada, hijja esiibula, hijja yali esembayo gye yabeera nga akola hijja ye mu bulamu, agamba nti nga wakitegeera obulungi, nga weekyakunnyonnyola nti okuva nabbi waffe yakola hijjatul wada sara fi ba'd al-muqarrabina li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nti bwatandika okubeera nga bisaasaana wakati w'abo abaali ku lusegere, abaali okumpi ennyo al-muqarrabina, abaali okumpi ennyo nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, batandika okubeera nga mulinga, batandika okubeera nga bafuna nga amawulire gayitamu ekigambo sarra tegeeza okuyinza okubeera nga kisansaana, tuyita saturate, okusaturatinga oba spread, naye nga embeera eno yasiriya mpola mpola mukaama nga bwe bafuna obuki obwama nga buli omu nga bafuna muli ekyatandika nga kibayitamu mubamu ku bantu abaali ku lusegera nabbi waffe Muhammadi. Agamba nti hassa dakhili bi iqtirabu ajalihi, nti batandika okubeera nga bafunamu basensinga muli munda nga bawulira feeling ey'omunda nti nabbi waffe Muhammadi ajali yeesembedde, batandika okubeera nga batandika okuwulira muli nga ajali ya nabbi waffe Muhammadi oba okufa kwe kukoze eki kusembedde. Wa akhadha yazdadu hadha al-hissu fi nasi, era ne batandika okubeera nga ensonga eyo nga okuwulira okwo feeling eyo basense nga yeeyongera mu bantu nga yeeyongera buli lusha nga yeeyongera bweyongezi bwe nabbi anaatera okufa. Muhijjatul wada okusinza bwe yabeera nga ayogera kutuba gye yasoma nga yalinga asiibula nga buli omu alaba nti Muhammadi nabbi waffe anaatera okukola ki, okubeera nga afa. Kati nekyeyongera okubeera nga kyeyongera bweyongezi sense eyo nga buli omu ayongera kugiwulira, ate yeeyongera nga kullama asabatihu alayhi salaamu wa aka, buli bwe yabeeranga nga afiiringamu nga tali bulungi, nga wafunamu oba nkesi ene illness, wafunamu obulwadde bwona bwona, nga ageze buli bwe yabeeranga nga yeeyongera okugonda oba okulwala oba n'afeera nga ali unwell, nga tali bulungi, nga buli omu nga ate beeyongera okulaba nti kituufu nabbi waffe agenda. Hatta innahu indama ishtadda alayhi al-marad, era naddala okutuusiza ddala nabbi waffe Muhammad yabeera nga obulwadde bumweyongera, yayongera okubeera nga alwala, embeera yabeera nga yeyongera okubeera nga ekaawa ku saidi ye, so nti ishtadda alayhi al-marad, yabeera nga obulwadde bumweyongera. Wa amara Ababakari liyusalli binnaasi, agamba nti era awo we yabeera nga obulwadde bweyongedde n'alagira
sahaba ayitibwa Abubakar radhiyallahu anhu aberenga asaaza abantu balagahu anna al ansari yabukuna fakharaja alayhi ma'asubu ra'si agamba nti we yabeeranga alagira nti Abubakar asaaza abantu nga alaba obulwadde bumweyongedde tasobola kubeera nga ajja abasaazi n'agamba Abubakar nti abantu abo basaaze. Abubakar n'asaaza kati ate basaaza nabbi waffe Muhammad gamutwako amawulire nti abanswari baakaaba amaziga. Abantu abo bwe baakaaba amaziga nabbi waffe Muhammad agamba wano nti wano batugamba nti balagahu anna al ansari yabukuna byamutwako amawulire gamutwako nabbi waffe Muhammad bamugamba nti abanswari bano abataasa ab'e Madina nti bakaabye fakharaja alayhim nabbi n'afuluma n'ajja gye bali ma'asubu ra'asi nga nabbi waffe bamubiise nga ekigambo ma'asubu ra'asi kirimu makulu abiri so okubeera nga bamutaddeko nga bandage ku mutwe oba ekiwero oba okubeera nga omutwe guli covered nga bagubiise bubiisi kati nabbi yajjanga omutwe guno nga mubiike ng'omuntu omulwadde ennyo ng'oluusi awulira empewo ne bamubiika ku mutwe ekintu so nabbi waffe Muhammad yajja gye bali nga ali ma'asubu ra'asi ng'omutwe gwe mubiike bulungi nnyo wa khataba fihim wano mu kitabu ekirala bagamba nti yatuula ku mimbari n'abeera nga akusoma khutuba naye wanagamba nti wa khataba fihim qailan n'ayosoma khutuba n'ababuulirira nga abagamba mu bigambo byayogera yagamba nti ayyuha nnas balagani annakum takhaafuna min mawti nabiyikum hal khallada nabiyyi qabli mimman ba'athahu Allah fa akhrada fikum ala inni lahiqu birabbi wa annakum lahiquna bi fa usfikum bil muhajirin al awwalin khayra wa usi al muhajirin fihim bainahum agamba nti wa usi al muhajirin fima bainahum wa usikum bil ansar khayra. Ayayogera mu bigambo mu khutuba gye yabeera nga asomera abantu njiddamu nga nnyonnyola yagamba ekisooka nti ayyuha nnas balagani annakum takhaafuna min mawti nabiyikum nti abangemu abantu balagani annakum takhaafuna min mawti nabiyikum tegantuuseeko amawulire bangambye nti mwena muli awo mutidde okufa kwa nabbi wammwe balagani annakum bangambye nti mmwe annakum takhaafuna min mawti nabiyikum nti mutidde mwena muli awo mutidde okufa kw'omubaka wammwe oba kwa nabbi wammwe n'agamba n'abeera nga ababuuza ekibuuzo nti hal khallada nabiyyi qabli mimman ba'athahu Allah fa akhlada fikum agamba nti abaye yabagamba nti hal khallada nabiyyu qabli nti waliwo nabbi yenna eyabeera nga awangaala luberera forever and ever kigambo khalada kitegeeza okubeera nti yabeerawo nga tafa luberera nti singa waliwo nabbi yenna eyabeera nga Allah gwe yatuma nga we yamutuma yasigalawo luberera fa akhlada fikum nange nja kubeera nga mpangaala nga sifa mbasigalemu luberera naye babeera nga bali abaasooka baafa so nange era ndi waakufa kyeyabategeeza mu bigambo bye awo tulinamu mafuhumu ekyokukiyategeezaamu nti yabagamba nti singa waliwo nabbi yenna Allah gwe yatuma n'abeera nga yabeera mu bantu be luberera nga tafa nange nja kusigalamu mwe luberera nga sifa so n'abeera nga abategeeza so awo omuntu w'amagezi otegeera butegeezi nti wabanga teri nabbi yenna yasigalawo baana bonna ba Musa baafa ba Ibrahimu baafa ba Nuhu baafa Idris bonna teri nabbi yenna akyaliwo so naawe awo omugezi omanya nti naye essaawa yonna akola ki asikamu empanvu oba agwambalira agenda eri Allah tabaraka wa taala n'agamba nti ala inni lahiqu birabbi abaaye mmwe abange inni lahiqu birabbi mazima nze ngenda kusisinkana omulezi wange wa annakum lahiquna bi era nammwe mwenna mugenda kubeera nga munsisinkana so yabategeeza nti nze ngenda kubeera nga nsisinkana omulezi wange Allah so nti nze ngenda kufa wa annakum lahiquna bi era nammwe mwenna mugenda kunsisinkana so nti wabanga ye nabbi waffe Muhammad wakufa n'abo bonna abaaliwo naffe abaliwo tugenda kubeera nga tumusisinkana so naffe tugenda kufa
n'abalamira bino fa usikum bil muhajirina al awwalina khaira, mbakutira okubeera nga muyisa bulungi abo abaasooka okusenguka, al muhajirina al awwalina, abantu abaasookera ddala okusenguka mubayise bulungi nnyo, mbakutira okubeera nga mubayisa bulungi abantu abo. N'agamba nti wa usi al muhajirina fima bainahum, era nammwe bennyini abaasenguka okuva emaka okudda e Madina, mbakuutira okubeera nga mweyisa bulungi wakati wammwe, buli omu abeere nga ayisa munne bulungi. N'ayongera n'agamba nti wa usikum bil ansar khaira, era nammwe ba muhajirina mbakuutira okubeera nga muyisa bulungi bano ba answari, mubeere nga mubayisa bulungi, mwena mubeere nga mbakuutira okweyisa obulungi. So nti yalamira abali ba answari bayise bulungi bano ba muhajirina abaasookera ddala, n'alamira ba muhajirina bokka na bokka wakati babeera nga beeyisa bulungi, buli omu abeere nga ayisa munne bulungi. N'alamira kati ba muhajirina nabo okubeera nga bayisa bulungi bano ba answaru, tebasosola abantu, nabbi waffe nabbi yava Makka biki biki, mubeere nga muteekawo obukukuuzi. So ne tugamba nti olwa khutuba eno wahuna أيقن الناس بكرب انتقال رسولهم عليه الصلاة والسلام إلى رفيق الأعلى. nti wano yamera osoma kutuba eno buli muntu n'abeera nga aikana, nga muli akakasa mu mutima gwe, nga akakasiza ddala, afuna yakiini akakasiza ddala bikarubi intiqalu rasuluhum alayhi salatu wassalam ila rafiki al-a'la, nti nabbi waabwe Muhammadi bwe yakasa nabbi waabwe fajja kubeera nga akola ki, ajjululwa adde eri omubaka, adde eri omulezi we, oba adde eri ow'ekitiibwa asingirayo ddala owa waggulu ennyo, Allahu tabaraka wa ta'ala, omusaasizi owa waggulu ennyo. So buli omu yabeera nga we yasoma kutuba eno, buli omu yategeera nabbi waffe Muhammadi agenda kubeera nga akola ki, afa. Wa asbahu fi halati nafsiya mudtariba, awo abantu baakera ku makya nga buli omu bafunye okubeera nga bali confused, abantu nga bali mudtariba, obwongo nga mulimu, buli omu babadde bamanyi nabbi waabwe bamufunye ajja kubabeeramu, kati nabbi abagambye ati saawa nano agenda kusikamu mpanvu agende, kati nabeera nga buli omu ali awo nga bali mu mbeera y'okubeera nga buli omu nga bali confused, lamma asaahu an yuhaddatha, kwekyo ekigenda okubeera kituukawo nga buli omu ali awo ali confused, nagamba bujjakera butya. Bilaali kati yali alaziina nga amulabako omubaka Muhammadi, nagamba nti ashhadu anna Muhammadan rasulullah, nga ashhadu anna Muhammad, okubeera nga ayogera nga akakasa nabbi Muhammadi nga amulabako wali, kati nga agamba bujja kubeera butya nga nabbi waffe afudde nga simulabako. Kati buli omu nga atandise okubeera nga mu mutima gwe baali confused, nga bali abattwa bodi obwongo nga babigatta tebigatta, nga the math is not mathing, nga bagamba nabbi waffe bujjakera butya enkya nga taliiwo, abadde atugamba nga wetuti nga taliiwo, abadde asoma okutuba nga taliiwo, abadde atusaaza nga eswala zaffe nga taliiwo, abadde atubulirako ebiki ebigenda mu maaso nga taliiwo. So nga buli omu batandise okubeera nga bali awo nga bali bafunyemu okubeera nga bali confused mu bwongo. So nja kubeera nga nsooka nkutulira wano, tukome wano paati esooka, tujja kubeera nga tweyongerayo insha Allah tabaraka wa ta'ala mu paati eddako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.